Akwagala omulabira ku ki? Abaami muve ku bakyala ababamalira obudde. Ogenda kumanya otya mbu gw'olina kati akwagala? Byendeese leero omukyala omanya otya mbu omwami gw'olina tali mu kumalira budde? Bw'akola bino ojja kuzuula. Ogwo nno gwe mulamwa gwange ogwa leero gwe ndeetedde mmwe mweweeyo muwulirize ddala byendeese olunaku olwaleero. Weewaawo musiibye mutyeyo abaagalwa abalungi, abaana bange ab'obuwala n'abaana bange ab'obulenzi. Yenze wammwe wa bulijjo Musawo Jeff omukugu eyeewaayo okugabirira ebikolo n'eddagala. Weewaawo counseling sessions, kubuulirira, kuwa ddagala, kukubeererawo mu buli mbeera. Ogwo gwe mulimu gwe neeyama obbakolera. Nate weewaawo mbaaniriza ku topiki yange eya leero. Biki omukyala akwagala byaba akola by'oyinza olabirako n'omanya ddala mbu akwagala, bw'atabikola n'obuuka n'omanya mbu ddala weewaawo namalira budde? Oba biki gw'omukyala by'onaalabirako n'omanya mbu omwami gw'olina ye future oba yalimu ekirooto kyo? Weewaawo bw'aba abikola bijja kuyamba okuzuula. Naye ate nga sinnatandika, nyongera okwaniriza abapya ku channel eno. Bw'oba oli mupya nga gwe mulundi gwo gusoose, gwakubiri oba gwakusatu, weewaawo nkusaba subscribinga. Wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe kali mu kkala mmyufu. Nkusaba kimu kanyigeeko, weewaawo onyige n'ekkada akakaliraanye, obenga weeyunze ku ebyo bye nkola bulijjo ne bye mbagabirira. Nate weewaawo n'okwongera okutegeeza mbu buli Sande ssaawa 3 paka ssaawa 4 kubeerako omusomo ku channel eno. Gutujja mu kisenge, omusomo gwa Musawo Jeff omukugu. Mbeerawo kubanga mbaako essaawa nnamba gye mmala nammwe nga mbaako bye mbabangula live ku channel eno. Mbasaba mubengako tutambulire wamu tuyige, twongere okubaako bye tusoma, okuddamu ebibuuzo bye mba mumbuziza mu wiiki yonna. Sande kibeerako ssaawa 3, okubaako ebipya bye mbawa ne bye mbayigiriza Sande ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Weewaawo bw'olaba gutujja mu kisenge omanya Musawo Jeff asinzidde. Aneetaaze ennamba yange eri 0751 834284 oba nooti 751 883 42 84. Weewaawo watali kulonzalonza, njagala tutandike, era nga tutandikirawo ku mulamwa gwe nkugambye. Nkuleetedde ebintu ebiwerera ddala nga 10 n'okusobamu. Akwagalira ddala by'asobola okukolera n'ozuula ddala mbona njagala. Weewaawo bagamba nti omukwano tegulina formula. Abo ababyogera bandiba batuufu, anti buli omu agutegeera bubwe. Mu mbeera eno kiba kizibu okumanya akwagalira ddala n'oyo aba akulimba obulimbi. So weewaawo nkusaba oweeyo amatu owulirize. Nze bye nnyinza okuwa n'olabirako n'omanya ddala mbu Musawo Jeff omukyala gwe nnyina munnange tankolera. Musawo Jeff omwami gwe nnina amalira budde. Weewaawo watali kulonzalonza, ekintu kye nja otandika nakyo kwe kugamba mbu okolekayo by'ayagala n'akola ebibyo. Eyo nsonga esookera ddala ekulaga mbu weewaawo gw'olina ye mwami wo omutuufu oba ye mukyala wo omutuufu gw'olina okutambulirako. Weewaawo bw'aba ekyo takikola, ng'omwami oba omukyala tasobola kulekawo by'ayagala n'akola ebibyo. Omuntu yenna yatondebwa nga yeefaako n'okwesanyusa, wabula omukwano nga bwe guli omuzibu, singa oli aba akwagalira ddala asobola okuleka okukola ebimusanyusa nga ye omuntu n'akola ebikusanyusa oba ebibasanyusiza awamu nga mmwe bwe mwasalawo okwagalana. So mu kyo ekyo kikwate, mbw akwagalira ddala. Oluusi oba ebiseera ebisinga asindiikirizibwa, aba awatali kusindiikirizibwa yeewaayo n'akola ebikusanyusa ng'ayerekereza ebimusanyusa ng'omuntu. Ekintu ekyokubiri kye nja okwongera kwe kubeera mbu afuba okumanya buli ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. Akwagalira ddala oba omuntu akwagalira ddala era ng'afaayo gy'oli, afuba okugoberera ebigenda mu maaso mu bulamu bwo. Si lwakuba nti aba takwesiga ng'abamu bwe bayinza okulowooza, naye wabula akikola ku lw'omukwano.
Omuntu atwala obudde n'ayagala amanye ebikugootaanya oba ebikusumbuwa mu bulamu kuba kufaayo era kuba kwagala. Ebikusanyusizza n'omanya mbu naye abiwaddeyo obudde abiwuliriza kuba kwagala. So twala obudde, ekyo kigenderere mbu omuntu yenna afuba okumanya buli ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. Weewaawo omuntu aba akwagalira ddala ate weewaawo atafuddeeyo kumanya bikuluma na bikutataganya. Oyo abazze kumalira budde abaako na biruubirirwa bye birala. Ekintu ekyokusatu Musawo Jeff omukugu ky'ajja okwongera oba kyenja okutegeezaako ky'ekyokuba mbu kiba kizibu okusula nga takuweerezaayo ku bubaka bwa mukwano. Afuba okulaba nga awuliziganya naawe ne mu batumbi budde. Abamu olw'omukwano gwe baba nagwo bamanyi okubeera ku ssimu n'otulo ne tubatwala nga boogera. Ekyo wali okirabyeko. Era weewaawo bangi beeweereza obubaka. Kale singa munno akukolera ekintu kino musiime nnyo nnyonnyini ddala, tokitwala nga kitono kuba aba akwagalira ddala. Omuntu atatwala budde kuwaayo kuwuliriza oba kwogerako naawe mu kiro kusindikira ku bubaka okuwaana kubeerako ku ssimu n'atwala akadde ng'akuyooyootera ebirungi n'ebinnonnoggo by'olina. Weewaawo kigenderere mbu oyo omuntu aba takwagalira ddala, aba akumalira budde. Omuntu asiima munne, omuntu awaayo obudde ne munyumya ku ssimu ddala weewaawo aba n'omulamwa mu famire oba mu bulamu bwo. So nkusaba mu kyo mutwale ng'ekikulu era naawe omuwulirize na mu buli byakola omuwambaatire. Ensonga endala gye nja okwongera kwe kubeera mbu omuntu akwagalira ddala aba alina okukubuulira ku kyama kye ekisingayo. Mu mbeera eno kimanyiddwa nti ekyama ekibuuliddwako owookubiri kiba tekikyali kyama, wabula waliwo embeera y'omukwano weekuteeka mu kattu. Akattu kyemmanyi mukamanyi, weekuteera mu kafubo naddala nga munno omwagalwawo ddala gwe wafuna weesanga nga gw'oyogeddemu naye ku bintu erwe ddala nga gwe omuntu kye wandirabye n'ogamba mbu kino kyandisigadde kyange, kino kyama kyange kyaba sikigabana, naye bw'osalawo n'okigabana ne munno nga nawe weewaawo akikugambye olaba kyama ddala, manya mbu mu bye yakola yeeweereddeyo ddala era n'obudde bw'akuwadde buzito nnyini ddala. So mu kyo omuntu akubuulira ku kyama kye ekisingayo okuba nga kyama kyandimanyiddwa omu, mutwale ng'ekikulu era omanye mbu kya muwendo gy'oli. Ensonga ey'okutaano gye nja okwongera kwe kubeera mbu omuntu akwagalira ddala aba atwala obudde okukusindikira ku bubaka buli kiseera. Empuliziganya wakati w'abaagalana kye kimu ku bintu ebisinga obukulu, n'olwekyo munno singa afuba okulaba ng'ateekawo empuliziganya kitegeeza omukwano gwammwe gulimukko amakulu era kya muwendo nnyo gy'ali. Omuntu atwala obudde n'akunoonya kumpi buli kaseera n'ayagala awulize amanye oli otya. Omuntu atasula nga takkubidde essimu n'agenda gy'agenza okukola n'akulowoozaako, n'ava ku mulimu n'akulowooza ne ku makya nga yakazuukuka n'akunoonyaako. Weewaawo omuntu ng'oyo nkusaba omutwale ng'ekikulu lwa nsonga mu mukwano empuliziganya bw'ebanga ddala etondeddwawo kiba kya muwendo era mutendera gw'amaanyi kukutuusa ku mukwano gw'oyo gwe weetaaga atuukiridde. Ensonga y'omukaaga gye nja okutonderawo oba okubuulira naye nga sinnagikwongera nkusaba bw'oba oli mupya subscribe wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe mu kala mmyufu n'okukaliraana waliwo akade kanyigeeko obe nga weeyunze ku mutimbagano gwa Musawo Jeff omukugu akubuulirira akubeererawo mu buli mbeera. Weewaawo gwe tujja mu kisenge program ebeerangawo ssaawa 3 paka ssaawa 4. Beera ku channel tutambulirenga wamu buli Sunday nga ne vidiyo endala ze nteekayo bw'oziwaakinga. Ntunda eddagala lya habo abalyetaaze munoonyeeko. Musawo Jeff ntunda eddagala ery'amaanyi g'ekisajja. Ntunda eddagala ery'abakyala beetaaga amazzi agapiisuuka mu bbanga, eddagala erisitula amabeere agagudde,
eddagala erigezza obusolo n'obuwanvuya, eddagala erifunza nabonnya mu lunaku lumu, hips n'obubina tubigezza naturally nga tufunye side effects, eddagala erisika enfuli nezanguwa mu nnaku 3 nga n'okkuluma tezikulumye, eddagala eriwonya bi UTI, candida n'endwadde z'ekikaba, abakyala abeetaaga bumuwoomya weebuli, abakyala abaagala eddagala ery'okweyoteza nabonnya, ebyogo by'emikisa 2, eddagala eriwonya okuwunya wansi mu nabonnya, byonna ebyo bibeerawo. Musawo Jeff mutuukirire ku namba 0751 834284 nooti 751 83 42 84. Weewaawo ensonga endala gye nja okwongera ey'omukaaga ku kye tubaddeko ku biki omukyala oba omwami by'oyinza okulabirako okumanya mbu ono gwe nafuna weewaawo ye mwagalwa wange omutuufu, byakola anjagalira ddala, y'ensonga ey'okubeera mbu abeera nga ddala mu byo byakola okuteekako obujja oba ebbuba ng'omuntu bw'abeera awo ng'akububira omutima gumuluma, bw'okola kino kimunyiiza n'awulira nga ddala abubye, omanya oyo akwagala. Abaagalana naddala okusinga abakyala balina enjogera egamba nti omusajja bw'atampubira simanya nti anjagala. Kino kituukirira oba kituukira bulungi ku nsonga eyo nti omuntu oyo yekka akwagala ebitaliimu buyaaye, era yasobola okukuulirako obusungu ng'akulabye n'omuntu omulala gw'atamanyi. Olaba tuwubira gwe tumanyi mbu oyo alayika mukwano gwe ne weebuuza naye ng'afuuse ate nnyo mukwano gwe, ng'afuuse ate kyaliiwe nnyo, lwaki akola bino lwaki akola biri? Akwagalako obwagazi y'ayinza obutabubira bintu ng'ebyo, ne bwakulaba n'omusajja oba omukazi omulala tafaayo kuba kiba tekimuluma. Gutujja mu kisenge puroguraamu yaffe ssaawa 3 paka ssaawa 4 tubeereko, weewaawo temuvaako. Ekintu ekyomusanvu kyenja okwongera kwe kubeera mbu asanyukira obuwanguzi bwo bwe ng'omuntu. Omukyala oba omwami ayagala munne asanyukira obuwanguzi bw'aba atuuseeko, wadde ng'olumu kizibu okumanya mbu asanyuse. Omuntu akwagala asigala ng'akitwala ng'ekikulu n'olumu okukuyamba okukutuukiriza ku ebyo by'oba oyagadde oba by'oba oyaayaanira okulwana okutuukiriza singa aba n'obusobozi, naye atakwagala awo wakireka. Kansuubira ekyo nakyo mukitegedde mbu asanyukira awamu n'obuwanguzi bwo aba akwagala, weewaawo n'akaabira awamu naawe aba ddala alaze kya muwendo. Ensonga ey'omunaana gye nja okwongera awatali kulonzalonza y'ey'okubeera mbu alwanira wamu naawe mu buli mbeera. Obulamu si bwakaseerezi kubanga kankitonde bwe nti ngezaako okunoonya engeri gye nnyinza okkibatonderawo. Nja kukugamba ekintu kimu, mbu akwagala alwanira wamu naawe mu buli mbeera lwa nsonga obulamu si bwakaseerezi kuba mubaamu obuwonvu oba ebiwonvu n'ebikko. Katugambye mbu mu biseera ssente bwe zibeerawo oba bwe ziba nga zaaliwo nga ziweddewo, obanga omu ku mmwe ali mu buzibu oba mu mabanja, omuntu yekka akwagala yasobola okukubeererawo mu kiseera ekyo n'alwana naawe. Atakwagala mu kyo tayagala na kumanya biddako, era weewaawo ne mu byakola embeera esinga ekyukira ddala. Ekintu eky'omwenda kyenja okwongera weewaawo kwe kubeera mbu afaayo eri famire yo. Omuntu akwagala afaayo ku buli ekikukwatako nga bwe gutuuka oba nga bwe gutuuka ku famire yo oba famire zammwe mwembi, abeera afuuse kaŋŋambe mbu aba afuuse kitundu ku bulamu bwabwe. Mu nsonga eno buli kyakola agirowoozaako n'okubayamba, naye oyo atategeeza kyakwagala oba atategeeza kigambo kye yagamba tatera kwesembereza baŋŋanda zo era abeewalira ddala. Musawo Jeff
omukugu ennamba yange 0751834284 for counseling sessions ddagala lya habo. Oyina byeweebuuza nkubiraako oba yita ku WhatsApp. Ensonga ey'ekkumi gye nja okwongera y'ey'okubeera mbu omuntu yenna akwagalira ddala akwambala ku lulwo oba ggwe by'oyagala. Abantu abamu baagala okwambala ebibanyumira. Nkunnyonnyola olw'ensonga eno mbu omuntu akwagalira ddala weewaawo ennyambala yeeba yakululwo oba ggwe by'oyagala. Abantu abamu baagala okwambala bibanyumira era bye basuubira nti bye binaakola ki, bye binaabawa emirembe, kyokka ate emirundi egimu ne bafuna abaagalwa ab'ennyambala zaabwe tezibakolera. Oba kaŋŋambe mbu obeeraawo ng'olina ennyambala yo ng'omuntu naye ate nga bw'ogenda ewa gundi ennyambala yo temusanyusa. Ekyo kikyukamu lwa nsonga bw'oba oli abadde akwagala n'akussa oba n'omusanga nga mukyala abadde akunama ne yeezuula mbu ggwe gw'afunye tosanyukira kunama kwe n'akyusaamu, weewaawo omanya mbu oyo yeewaddeyo okwongera okwadjustinga okwegatta ku kitundu ku ebyo by'okola naye ate weewaawo ave ku ebyo by'obadde ggwe nga ggwe toyagala. So mucho omukyala abikoze oba omwami abikoze, bano bansi ba balance. Mukyala tabyagala n'akyusa, kiraga ali willing okufuuka ekyo gwe ky'oyayaanira afuuke, era mu mbeera eyo aba w'amaanyi nnyo mu bulamu bwo. Ensonga endala y'okubeera mbu okuyisa n'okuleka obubaka bwo obw'omukwano ku mikutu gya intaneti. Abantu abamu batya okuteeka ebifaananyi by'abaagalana baabwe oba abantu abo be baagala ennyo ku mikutu gya intaneti, kaŋŋambe nga Facebook. Naye oyo asobola okukikola bw'aba akwagalira ddala nga tafuddeeyo ku ani agenda kulowooza ki bw'akiraba, wabula n'atunuulira omukwano gwammwe gwokka. Weewaawo oguba mutendera gw'amaanyi naddala nga mwembi mulyokke n'okubeera nga muteeka ebifaananyi byammwe oba obubaka obulaga mbu mweyagala ku mitimbagano. Weewaawo ensonga endala gye nja okwongera y'ey'okubeera mbu yeenenya ng'asobezza. Omuntu yenna akwagala yeewala okukunyiiza era bwe musoowagana ekyo kaŋŋambe ekyo eky'okwetonda takiraba mu buzibu, naye atakwagala n'ekigambo nsonyiwa kimukaluubirizibwa oba kimukaluubiriza nnyo kuba aba alaba talina kyafiirwa. Bw'aba takwetondedde ne bw'omukyawa tayagala kumanya. Gwe tujja mu kisenge ya program gye tuliko, weewaawo ye program gye tuliko ekiro kya leero ssaawa 3 paka ssaawa 4. Tutambulire wamu ku mugendo tubeere nga weewaawo tuwuliziganya twongere okuyiga. Buli Sunday ssaawa 3 paka ssaawa 4 ebeerako nkusaba tuninga in, teekako notification, ojja kulaba notification ngezze mbu gutujja mu kisenge awo omanyirawo mbu keekadde era keekaseera. Weewaawo lwaki temunzikiriza olwaleero kweno topic gye mbaddewo nayo nengikomyawo. Weewaawo nyongera okubeebaza abeekuumidde ku channel, mbasaba twongere okutambulira wamu n'atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi.